namba y'essimu yeno nawe mpe eyiyo. Nabi Musa alayhi salam yayamba abaana abo tebabuuza musula sayidi ki mulavawa fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli. Yabayamba bwe yamala n'agenda mu kasiikiriza atuule. Teri programu ndala. Omukyala yenna bw'ajjanga mu maaso go ng'alina obwetaavu bambi. Eduniya nga bw'ogimanyi bw'etuzza muno etuzza muli ng'olina obusobozi obumalako obwetaavu bwe tomuwanga pulaani ndala. Muleke bwe kiba nga waliwo pulaani endala Allah ajja bagatta ate Nabi Musa tebabagatta era yawasa kwabo naye yayamba buyambi. Kiriva tugamba nti buli kyafaayo kyolaba mu Qur'ani kikwatako kinkwatako. Mukyala azze alina obwetaavu bummalire khalas. Ate wali omukyalo mulala agenda okujja ngowa Nabbi Yusuf alayhi salam. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. Qur'an al-Karim yagenda wala ate binnange byonna Allah bitulaga byetugenda okuwangalira mu nsi muno nga bitulagira ku bannabbi bannanyini imaani. Nabiyullah Yusuf alayhi salam omukyala mutanga Zulaikha muka mukulu yamwegwanyiza. Nabiyullah Yusuf alayhi salam namugamba nti Mungu tabyagala. Waliyo omukyala akugulira lipstick ayi penso nagula ekiteeteeyi kye n'engatto ng'abitegekera ggwe. Talina bwetaavu gy'oli kubanga Zulaikha kityerina nti banoonya ssente abebalina ssente bali mu buyinza yali anoonya mukwano. N'abantu bangi abakyala mu takisi mu kkubo mu maduuka mu ofiisi ng'ebintu ebyo abigulidde ggwe naye weeyisanga Nabbi Yusufu alayhi salam. Weeyisanga nga Nabiyullah Yusuf alayhi salam. Tiena program ku nsonga eyo era yamugabo ge nti ebyo jalla jalaaluhu Allah tabyagala. Ebyo byonna biri wansi wa musingi ogw'ensonyi. Amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Oyenna atya nasonyiwala Allah nandaba atya mu kifo bwe kiti nga tanjagalawo. Tulina okusonyiwala Allah tulaba mu bifo watatwagala. Nze Muzammiru ate nnyimiriraawo Allah tayagalawo ensonyi. Walhayaa'u laha aqsam. Ensonyi zirimu emiteeko era bamanyi basekulira ddala emiteeko. Waliwo hayaa'un fitriya, ensonyi enzaale. Ntaba n'ensonyi enzaale tayinza kujja mu ngoye mu maaso g'abantu. Waliwo ebigo tasobola kwogera nga waliwo abantu naye ate nazo zitera okufa ng'oli asobola okugjamu engoye mu bantu era nga waliwo agagambo gayinza okukubawo mu bantu. Ne wabeerawo hayaa'un mukutasabu, ensonyi ng'osobola ozifuna nga si nzaale tebaakuzaala nazo naye ng'osobola ozifuna. Ezifunika ezo zifunika zitya? Mu kusoma amateeka ga Allah, kubanga ensonyi osobola ozifuna ne zijja mu bulamu bwo. Ekyo kijja kitya? Kiyita mu kkubo ery'okusoma amateeka, Qur'an, hadith, gy'okuma okutegeera Allah tabaaraka wa ta'ala, n'ensonyi ezo nga zeyongera okulinnya eddaala. Ne wabeerawo alhayaa'u ash-shar'iyya, ensonyi ez'amateeka g'Obusiraamu, nga okuleka amazambi, okwewala Allah watakwagala, ezo nsonyi za Busiraamu. Walhayaa'u ghayru shar'i, n'ensonyi ezitali za Busiraamu. Muli ku mukolo esswala etuuse mbu ntya okusituka okugenda okusaala, kijja kulabika bubi. Esswala etuuse kijja kulabika bubi okuyitaawo ngende ensaale. Ezo ensonyi si za Busiraamu era zivumirirwa.
mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yazigoba muli ku mikolo oluusi gitabise eddiini muli ku mukolo gutabika amadiini balese ebyokunywa babigaba ebyokunywa bibagaba bil haram nogamba mpulidde ensonyi bigaana kijja kulabika bubi mu bantu bonna nga nze ŋŋaana ezo ensonyi ghairu shari siza busiraamu era zivumirirwa tezikkirizibwa tokkirizibwa kukwatibwa nsonyi eri kitonde kyonna ng'ojeemera Allah tabaraka wa taala tayimu y'okujeema weetuuka ensonyi tuzisa ebbali teri kujeemera Allah mbu nkwatiddwa ensonyi kaakati waliwo omuvubuka omukyala yajja n'ambulira ebigambo bintu nange nze nkwagala kyala amugamba nkwagala okwagala okwa haramu mbonawulira ensonyi omugamba nti sisobola nakkiriza bagende mu haramu ng'omuvubuka yeekwasa mbu omukyala bwajja nagamba ekigambo ekyo n'ogaana mbu ayinza n'okwetta kati ajja yettiraawo kibi nnyo tokikolanga ya subhanallah ojeemere Allah tabaraka wa taala olw'okuba okwatiddwa ensonyi eri ekitonde ezo ensonyi si za busiraamu tezikkirizibwa era zivumirirwa mu miteeko gyonna ena ensonyi ez'obutonde ez'obuzaale shariya teziinaako buzibu ensonyi zosobola okutraininga n'ozifuna ne zijja mu bulamu bwo shariya teziinaako buzibu ensonyi ez'obusiraamu kyawo Allah tanjagalawo abantu bonna bakimanyi nti nze aja ati wano ate bandabe nga nze nkola ebyo tibijja kulabika bijja kuswaza obusiraamu ezo ensonyi obusiraamu buzaagala ensonyi ezivumirirwa alhayaau ghairu shar'i zensonyi ezitali za busiraamu ezirimu okujeemera Allah mbu okwatiddwa oba oli akwatiddwa ensonyi eri ebitonde nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam walhayaau shu'batun min al-iman ensonyi kitundu ku bitundu by'obukkiriza era ensonyi zirina ku percentage gunene nnyo ku imaani yo lwaki buli nsonyi wezibaawo waliwo amazambi gojja okutya okugwamu ate olwo oba okuumye imaani bulwobera n'ensonyi waliwo amazambi gotya okugwamu akati ya rabbi ono bakimanyi ti nze omu ku bantu abasala jjama bagibagambirawo nti kati kusola agenderanga ki anti nga asitukidde mu nanca nanca abadde alabise bulungi naye wano bakimanyi nze sala jjama bajaga nti kati bujja agendera bwerere ku muzikiti ezo ensonyi ate oba owonye ezambi liri nabbi kyava tugamba nti walhayaau shu'batun min al iman n'ensonyi kitundu ku bitundu by'obukkiriza kubanga zizanya lolo nene okukuuma imaani y'omwana adamu olubyalika boliti naati okuvuma olw'enkofiira eri ku mutwe oba banvuma kangume kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam nti walhayaau shu'batun min al iman kitundu ku bitundu by'obukkiriza ensonyi mu hadithi endala nabbi natugamba nti alhayaau la yaati illa bikhair ensonyi tezireeta kantu konna okujjako ebirungi mwanadamu lwakwatibwa ensonyi zireeta birungi waliyo ebintu ebimu byetusuubira nti bitukosa naye nga tebitukosa fe tufunamu mu byo ensonyi okukwatibwa ensonyi kirungi nnyo kyabbeeyi nakwatibwa ensonyi naye oli akugamba nti nze ensonyi nazinaaba mu maaso nenzissa wali ndi mukalu tebanyigira mu ttooke ng'omanya ajja kukalambalira ne ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala wabula wano waliwo ensonga ey'okwegendereza tutera ogivvuunula obubi eruwa nali nkirabyeko ewaffe gye mpangaalira abavubuka basatu banywa sigala Allah agenda abagezesa tusinkana be basooka okundaba nga sinnabalaba ababiri ne basuula eminwe ya sigala mangu nnyo
omu n'asigaza sigala n'abaga nti nze si kya imaamu kya Allah numulina bashiriku kati wedda Allah balaba ate kati mwefula okubamba wamusudde sigala musinza oyo kati mbatuukako mbawa salaamu ngono yayinza muviirako ne mugana naye te bulijjo onywa sigala nga si kirungi munywa ne bano bamunywa lwakuba kulengedere bamusuula naye nze mbagambe siri mushiriku nze nsinzani Allah era gwe ntya kati babi bali ne bawulira nga bakubye bomu y'amaanyi era mu ntegeera ennyango olabanga bali be baluuza ono ye wiina ekyo si kyekituufu kubanga nabbi atugamba mu hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu nti idha abghada Allahu abdan naza minhu alhaya omwana adamu bw'asooka okukola mazambi Allah n'amunyiigira amugjamu ekitendo ky'ensonyi amakulu ono yali yeekaalisa n'omune gwa segereeti Allah yamunyiigira n'amugjamu ekitendo eky'ensonyi bali baalabanga bali ku sayidi enkyamu be batuufu Allah tannabajjako kitendo eky'ensonyi bwe tukigatta ekyo omuntu okubanga alina gwalengedde gwatya mu ddiini n'akweka ezzambi ye kyesingako okuba nti amulengedde n'alirekayo mbuye atya Allah nga yakwegaana dda wamunyiiza onaba onyiiziza Allah namuga nti ekitone kyange ekyensonyi mpeeno tekikyana kye kikugasa mpa nakimunaanulamu niye omuntu yenna akyalimu ekitone ekyensonyi mu muli munda nga Allah tannakimuggyako tayinza kubanga akola ezzambi n'abakugwalengera n'asigala ng'alikola kubanga era olubeerera omuntu ogwa mu zambi mu kyama kiriikaleekaleko okusinga oddigwamu mu lujjudde gonna magaba mazambi era bikyamu naye ate akweseeko ye alikaleekaleko so si nti aba atya ono aba atya Allah tabaraka wa taala ekyokubiri aba alina ensonyi so singa ono yagamba banne nti muli bashiriku bwe mumala ne musinza Allah bwe mumala ne musinza ne imaamu eyo si shiriki ekyo taba shiriki kasita omwana adamu asukka amazambi jalla jalaaluhu Allah amuggyako ekitendo ki ekyensonyi kati nasigala nga agakola mu lujjudde etafa nayo era n'abaami tubalaba ng'omwana omuwala bw'ayitawo bw'ati atandikirawo okugamba ebigambo mu bantu tatya namu oyo ne mufuna oyo nkoze ntya ng'omanya takyakweka namu